olwamaze okuwenja akalulu e Kalungu ne Bukomansimbi. Robert Kyagulanyi yasuze Lyantonde ku hoteri ya Novera. Abatuuze bakedde kusimba nnyiriri ebbali n'ebbali w'ekkubo n'abalala okucacyankiza ku mulyango gwayo. Eno balaze nti baagala alemere ku nsonga ya bendera. Basanyufu nnyo okuhostinga President waffe omulundi ogwokubiri. Ako nno kabonero ka buwanguzi. Lyantonde bwati bwafaananye. President twagala okukakasa ebigenda mu maaso byonna tubiraba. Bendera bagezaako gitugobako naye bannayuganda mwenna mbakunga twekwase bendera eno. Bendera eno yetu unitinze nga bannayuganda. Bw'awulidde ng'ebweru Kisa Kinegula n'asinziira waggulu ku hoteri eno okubakuira ttamaamu n'agattako okujja engalo ku mimwa n'aziboolekeza akabonero akalaga omukwano gw'alina gye bali. Nga bwe babadde bakuŋŋaanye ku hoteri era bwe baagadde okumwerekera okudda e Rakai nga toyinza kumanya gye bandikomye. Poliisi ebasazeeko mpolampola ne basigala nga balinamu okwenuguuna. Rakai yemu ku disitulikiti engundiivu mu Uganda nga yakutulwa ku Masaka mu 1980 gy'emyaka 40 egy'obukulu gyeweza. Yayatiikirira nnyo olw'okuba ekifo ekyasooka okugumbamu ekirwadde kya mukenenya. Akakuba akasuze kawandagala e Lyantonde. Amakuba agagenda e Rakai tekaagalese kye kimu. Ku kasozi k'ebiwolobo nga yakasukka tawuni y'e Lyantonde ebidduka kubadde kwetoziiro kayitako. Ekyatti ya gaasi kye kisoose okukwamira. Ebimu bibadde bya kusindikana maanyi nga bwe gakendera bijula kubazza nnyuma. Kyagulanyi akaseereza akamu akatambuza bigere nga bwagaba bendera. Kabendera kano sina kyamaanyi naye kapagaza eggwanga lyo lyagalire namu. Asinzidde wano n'ategeeza nti engeri gy'akunze bannayuganda okwegatta nga bakozesa bendera bwe guba musango okugiwuuba mpozzi bonna banaggweera mu kkomera. Ndabye nnyo mu videozi nga basirikale bakuba abantu babanumisa embwa olw'okubeera n'eno bendera. Nalabye omuvubuka nga bamukuba emiko naye ng'agikutte aginywezezza. Kituufu nnyo bannayuganda mwenna bwe baba nga baagala gufuula musango okubeera ne bendera bakunga ffenna tuzze omusango. Ffenna bannayuganda tuzze omusango gw'okwagala ensi yaffe. Mujagazise kajanja kwata bendera eno ne bwe bakuba emigo gikwate. Kiriba kya kitiibwa nnyo okutwala mu kkomera ne bakusiba abaana bo ne bagamba taata oba maama bamusibidde kikwagala Uganda. Yabadde ayagala nnyo Uganda. Guno gwe musango ogusinga obulungi mu nsi yonna. This is the best crime to commit. Commit it if they think it's a crime. Martin Luther King told us that if a law is unjust, it is not only right to break that law, but it is a moral duty to break that law. It is a moral duty for our generation to uphold this flag. This flag means unity. This flag means our ownership to our country. Ab'ebyokwerinda abawadde obubaka. Don't allow anybody undermine this flag, not even the police. And I caution you, security operatives, abasirikale abakuba abantu kubanga balina flag. How can you beat somebody for holding a national flag? How can you send dogs to bite a Ugandan for having a national flag? That should be shameful. This is what we share in common. Love it, uphold it, respect it, fight for it and defend it because it is yours, it is ours. Asigadde agoba kasooto ekiwejjewejje ku kisaawe kya tawuni kanso y'Erwamaggo mu disitulikiti y'e Rakai wakubye olukuŋŋaana. Tutambula batutuulira emisanvu mu makubo. Tebatukkiriza kuyita mu makubo ga kumpi.
baagala batuyise makubo amabi ate ag'ewala tugende okutuuka gye tugenda ng'obudde bugenze buli bweziwera ssaawa 11:30 nga poliisi egamba obudde bwa kampeyini buweddeyo. Batya nnyo okulaba nga tutuuka mu bantu. Bannange njagala obeebasa bwe nzize wano ne nnengera agamotoka nga gajjudde aga poliisi n'amagye ne ndaba nga poliisi n'amagye bibembedde badde mmanyi mugenda nakutya okujja wano. Kati kino kingadde okunkakasa ti sitepu esooka mwagivaako n'eyokubiri mwagivaako kati muli kwesembayo. Sigenda kwogera ku makubo mabi ng'ayitiddemu ng'ayitiramu nga manyi era nzize nga mbagamba nti nga ffe tuli mu ntebe nga ffe tukontrolinga sente z'omuwomusolo bannange sente zisobola kukola amakubo ago weeziri nnyingi zibbibwa bubbibwa ti yonna yonna gye tutambula mu mawanga eyo tugenda twegomba. Nze siringa Museveni bw'agenda mu mawanga yeegombayo ebimotoka bya tiyagaasi era byagula. Njagala obabuulira bwe naabeera pulezidenti mu kifo ky'okulaba ebimotoka by'amagye nga biyitawo mujja kuba mulaba ambyulensi. Bw'amazeeyo n'ayolekera kyotera poliisi ekigiwunyira ziizi kwe kulaba ku babadde ku lukuŋŋaana oluwedde nga bamugoberera era egenze basalako. Oyagala kunkola ki mukwano? Mu kkubo abawagizi agenze yerekereza beerekereze ng'ayolekera ekyotera. Ku kisaawe ky'omuzikiti e Kakuuto mu disitulikiti y'Ekyotera wakubye olukuŋŋaana. Okununula constituency eno yali typically NRM. Natuuka ngamba ntu nga ne chairman takkiriza kwogerera wendi. NRM yafunanga 85% n'olw'ekisa kya Mukama n'amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu yo kati efuna 15 tetufuna 85 ku 100. Kino kye tulaba kitegeeza nti abakulembeze baffe mwebali na kuwanika fulaga banaye muwanike fulaga ezo tuzirabe. Bagamba nti kakati aba NUP abagala enkyukakyuka fulaga bagikozesa nnyo tugenda kugiwera eno fulaga yaffe ya ggwanga. Buli ayagala Uganda, buli agamba eggwanga lyaffe twagala litaleere, buli agamba nti twagala eddagala mu malwaliro, buli agamba nti twagala enguudo ennungi, buli agamba nti twagala amasomero amalungi, buli agamba nti twagala abavubuka babeere n'emirimu, buli agamba nti twagala obwenkanya mu ggwanga lyaffe awanika fulaga yaffe n'eyeggwanga. Kyagulanyi afalasidde abakyaweereza gavumenti nti basaanidde okugondera amateeka bwe baba nga bakwongera okutwala Uganda mu maaso. Tandise nadda okwogera n'abamu kubakola mu gavumenti ya Museveni nga tubategeeza nti twagala smooth and peaceful transition. Abakulembera amagye, abakulembera poliisi kiyamba bo okweyisa mu ngeri egoberera amateeka, kiyamba bo okweyisa mu ngeri eweesa emirimu gyabwe ekitiibwa. Ekyo kye kigenda okusalawo oba emirimu gyabwe bagisigalamu oba tubakwata ku nkoona. Twatandise dde okwogera n'abo abamu kuba si buli ali mu gavumenti ya NRM nti mufu. Twatandise dda nabo okubategeeza era mbategeeza mu lwatu kiri gye muli okuwuliriza eddoboozi ly'abantu kuba amateeka kye googera. Abangi ku mmwe mukyasobola okusigala n'emirimu gyammwe mu gavumenti kasita mukola ekituufu. Bino ebigambo biva mu pulezidenti wa Uganda agenda okuddako. Kyagulanyi babadde Ekyotera abategeezezza nti eggwanga liyinza okulemwa okukula ekintu ekirala kyonna wabula ne likula nga lyeyambisa mwoyo gwa ggwanga. Bwe mukwata bendera y'eggwanga omwoyo gw'eggwanga gujja kuyimuka mu mmwe. Ate omwoyo gw'eggwanga bwe guyimuka mu mmwe muba temukyasoboka. Baganda bange amawanga gonna agakulaakulanye tegakulaakulana kubanga bapulezidenti bago bampisa nnyo, gakulaakulana kubanga basitizeni bannansi baba tebakyamanyiirwa nga ne pulezidenti abatya. Ensonga lwaki njagala tukyuseemu kubanga bwe munaalonda pulezidenti ng'avudde mu mmwe ne mumuteeka wali ebyokubajoga bijja kuba bikomye. Ajja kuba amanyi teyajja na mundu mwe mwamuteeka wali era abaakola kye mwagala. Eyo ye Uganda empya gye twagala nga basitizeni bali empowered. Ekyo kye tuyita people power.
ayolekedde kaliisizo gy'abadde alina okuba olukuŋŋaana olusembayo ab'ekyotera eddoboozi lyabwe baliragidde mu kkubo ayise mu tawuni y'ekyotera essanyu eriva ku ntobo y'emitima gy'abantu ne libaddusa nga bamugoberera okumala akabanga poliisi kebaweereddemu akalembereza. Buli omu essanyu abadde aliraga bubwe awanika emikono adduka emisinde awuuba bendera n'ow'ekikonde akuba endulu n'aggyayo akasimu okukwata ebigenda mu maaso nga bonna omwo. Kilomita ebadde ng'emu yokka poliisi n'ebakomya ne bamulaba ng'aggweerayo ng'ennyonta y'okumugoberera tebaweddeeko. Olukuŋŋaana olusembayo bamwaniriza ku kisaawe ky'oku kigo ky'e Matale era waayogereddeko eri abakuŋŋaanye. Baganda bange kambabuulire wano naddala mu kitundu kya Buganda bwe wasinze obwavu ate si wano wokka ebituluma biri buli wamu. Mwenga bwe mukuŋŋaanye wano bungi bwe kibeera mwakyoli bwe kibeera e Busoga muze mulaba bwe tugenda mu Balugwala bwe kibeera bwe tugenda mu Banyankole bwe kibeera bwe tugenda mu Bafumira bwe kibeera. Ndi wano okubabuulira ne confidence nti Uganda yonna yeegatta dda era bonna baagala nkyukakyuka. Olunaku lw'enkya wakwolekera disitulikiti y'e Lwengo wamu ne disitulikiti y'e Masaka okwongera okunoonya akalulu. Nze Patrick Ssenyondo, NTV.